twolekedde Sodoma naki na Gomora. Kakati munnange bino sitera nnyo okukola mboozi zifaanaganako bwe ziti, naye muganda wange singa enswa ekyusa amaaso nga naawe okyusa envubu, ate bwe weeteerayo gwa naggamba kituuka ekiseera oba oli awo ne mugamba ati kale twabirabanga. Munnange abavubuka bakodiza katambi nga bali mu mukwano gw'ebikukujju, naye ng'ekikolwa ekyo kibaddemu embeera ey'essittaza, okusesema omusaayi okuva mu bbuutu, kwegamba ne kyessittaza abantu era nga kirimu engeri y'okutulugunya. Naye nga nze ng'ebyo bikyali awo, ntandika okulowooza nti zino ziyinza okuba diversions. Lwaki nkirowooza bwe ntyo? Tekisooka, buli wabeerawo ensonga naddala egenda maaso mu byobufuzi, kati oba Kyagulanyi Ssentamu gy'ali, oba oli awo baagala akuwugula amatu g'abantu bakitwale nti ali eyo yamanyi, self-imposed exile. Okitegeera? Kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti gavumenti eno yayisa amateeka g'ebisiyaga, era ne bagamba nti bwe bakukwatira mu bisiyaga kaba kaweddemu. Abantu beerikodinga obutambi bw'obusiyaga ne babuteeka ku mutimbagano, teri akwatibwa. Bwe bakwatibwa bateebwa, teri avunaanibwa. Ekigendererwa kye ki? Kubanga ngenda kuwa obutambi oba abantu abamu babadde boogera ku nsonga eno okunnyonnyola ki ekyabaddewo, kubanga ebigambo bye bakozesezza nyinza obutasobola kubeera nga mbikozesa mu kaseera kano, naye nga naawe nga bw'owuliriza nga bw'ofumiitiriza kiki ekigenda mu maaso. Oli asesema, omusajja asesema nga musajja munnaabwe oli mu kabina amusiyaga, nga bamugamba sooka omulinde munnaamala okusesema, ng'era namugamba naye musajja nga kitegeeza baali mu nnyumba nga bangi, ngeri abakwata vidiyo nga tiimu nene y'abasiyazi. Kumanyi nga ono asesema, ono amuli mu kabina amusiyaga, ono asesema, ono byazino, ono byasesema, ono byazaawo. Kati ng'olutaweero manyi kubanga oli ali muto oyo asesema, ono amuli mu kabina bw'amuliko bw'amulizina alinga ono. Ne bampereza vidiyo endala nga abasatu bonna baggyeyo obusolo babukola cheers bagamba batya nga bw'onaateeka soda mu giraasi oba wayini nga muli ne munno ne mukwata amagiraasi ne mugeekoonya bwe muti ne mumala ne munywa. Kati nga baggyeyo obusolo babwekoonyaako basajja basatu ku vidiyo, okusinziira ku vidiyo gye bampadde, abasajja basatu nga bakola bu cheers obusolo ku busolo babwekoonyaako, naye ng'obusolo buyimiridde nga baakola. Era vidiyo nga bagamba bwono akamu k'ono omukulu yabadde mu vidiyo ne bakyaliibe, ng'ekitegeeza okusinziira ku vidiyo ezitambula nti ono omulenzi ali mabega wange saabasiyazi. Kubanga obedda abantu bakoze edda research, abantu bakoze edda zi vidiyo, lwakuba nina vidiyo eno nandibadde ngibateerako wano ne mugiraba abataabirabye, naye obuzibu bwe nnina nabyo nti mulimu nga beekiisinga abasajja n'abasajja. Kati vidiyo wenyinza obutagibateerako kandabe kiki ensobola obbateerako ne mulaba oba ddala yeye vidiyo enkwasiza ennaku. Bazadde banange otuzadde abaana abalenzi twekaabire nga tulabye ennaku nze ndabye akatambi ka Keeni ng'ali ku mwana w'abendi amuyasize n'emmanju nga bw'amusesemya naye ng'amulemeddeko. Mukama ali ku mwana w'abendi, omwana asesema enemmanju, omwana yenna avaayo omusaayi, banne we bamugamba lekerawo, naye Keeni ali ku mwana w'abendi amulemeddeko, amuli bubi amutwala. Naye banne Mukama Katonda fe otuzadde abalenzi nga tulabye ennaku abaana baffe bagenda bakwata byampaka. Mukama Katonda banange nze nampulira nkankana nti maama nyabo wabula Keeni poliisi ekunkwatire. Poliisi ya Uganda muli kuki? Manange omwana oyo gwe bakoze ebintu ebyo bakati ali mu mbeera ki? Mukama Katonda kyokka be tuteebereza okubutabererako ddala basiyazi ebyaddala. Kyokka ali ku mwana w'abendi bw'asinika ebinnyo, omwana yenna yatise manju avaayo omusaayi bw'asesema amulemeddeko. Ya Rabbi.
kino omuntu asobola okitegeera ye muzadde obulumi buno ekyo mukiwulidde abazadde kati oyo mulese ku lw'abazadde oli Kabaata abadde atubuulira ebiriwo kubanga ye yabirambise bulungi nnyo mu bigambo oba oli awo abantu bye bategeera obulungi. Kakati abazadde ku lw'abazadde n'oyo naye akatambi yakalabye era wano nga abazadde balina okwegendereza ennyo kubanga akugambye nti abantu bemusuubira okubutaba basiyazi ate be basiyazi nti bw'olaba abaana bo bigurupu olaba omwana alina bigurupu bye byagenza okukola tobimanyi. Kano akaseera nsuubira okubanga bw'oba toyagala mwana wo ayonooneke mu bintu ebimu tomuwa nnyo gaapu at least akule ave mu myaka egimu kubanga ebyo babiyigira baveeyo mu masomero bavaawa nga babitegeera dda bajja bwe batyo kukakana nga kati we baka bamuyingiza mu biyingiza naye nti bino si bipya nti weewuunya nti n'ebweru waliwo gwe nalayo Munnayuganda omu nga ye akakasiza ddala talina buzibu ku kyo n'awa ne interview omuntu ng'amubuuza nti ffe ne waffe kiri nno abeera mu America. Wano omuntu oba n'eddembe okkisinga gw'oyagala ku street newe mba ntambula n'emusajja we nsobola omukkisinga ku street oba nga tuyingira newe ba tugenda anywhere sobola otambula n'emusajja wange n'emunywegera tenya nagenda bakwatako mwonadde Uganda kinaaba kitya olowooza era ogenda ate kinaaba kitya bagenda kunkola ki nze ndi citizen wa America kati nze nsobola nkyala Uganda ng'omugenyi kati naye it doesn't take away that I'm born there. Yeah. Bakuzaala wa bannange kwegamba obuwa n'ekyokugamba abantu nti si kipya mu matu gaffe bibaddewo ebbanga lyonna ne mu Bayibuli mwebiri kwegamba weebiri buli wamu ate biri mu nsi yonna waliwo akatemi kenalaba ennaku ezo ak'Abawarabu era nga beesiyaga ak'Abawarabu ate era nga nabiwulira dda nti eyo nayo biyitirivu ebisiyaga kaakati omuntu agooyingewa kubanga nze mu butuufu nange nfaanaganako omukyalo oli eyeeraliikiridde ennyo ffe abazadde abaana abalenzi tugenda kukola tutya omwana wo bamu afunye omusajja ng'oyo Keni amumatiza mu ngeri yonna oba abadde amwegoma namugaa tugende nyina kukuwa ssente n'atuukayo nga bonna ala abali bute kugamba tebakiraba nga nsonga naye ne bamugamba weeyambule ssente weeziri oba mu ngeri efaanaganako bwe nibanako okubeera nga bamusiyaga nga teyeeyagalidde naye ng'olumu bamupaswedinze influence olenzi okuba badde amuwa ssente ng'ate atya okumujeemera kubanga atera okumubeereramu n'amusimbayo ku ssente naye temwerabira nsonga yange nti bino byonna bijja mu kaseera kano era nga tetumanyi lwaki bano beerekoodinga ne bata obutambi nga bakimanyi bulungi nnyo nti ogwo musango munene nnyo wano era basobola okukwatibwa kati gavumenti ya General Museveni eno efumirira ebisiyaga era bye baali basiba ku Bobi Wine lwaki baayisa etteeka ly'ebisiyaga naye nga terikola batyaki bwe babeera nga bo tebeeguya ssente za bisiyaga batyaki kintu kino Bobi Wine yagaa kirimu ebyobufuzi yensonga lwaki teyakikomentingako nnyo kubanga baakireeta nga balina gye baagala okutunuza omudumu lwakuba nti Trump ate yabiyiwa kubanga yatukakasa nti ssente ze babadde nga bafuna okuwagira ebisiyaga kwegamba okubiwagga ahead nnyingi nnyo Trump ye yabitugamba era ntitubitegeera kale munnange kaseera kakwebeereramu Mukama Katonda atukuume atukingirize ebintu ebifaanaganako ng'ebyo